Yes, mbaniza kade kano mwasibye mutya muri mutya agipereka like video no comment section bakabuntira mu comment section tasikalenga on following mwina mbebaza era mbagamba nti muri bamanyi okubanga mu following eno bagita Fadi TV gifadi yuge news muzi following zinate mujja kubanga mwegisa update simba nazo eziba tambula okwetola eggwanga Uganda mubala nnyo kubanga mwa subscribinga ne munyigane kale mbatumede kabali Bahrain abasinza mu ggwanga lya Oman bagamba nti muri bakabi nnyo kubanga mu followinga ebyokufa kwa Asia wakyali sibizeemu ate nakwambi kutuusaako mwena mbagamba nti muri bakabi bagita Flora Secret esangibwa Mengo Flora Secret esangibwa Mengo kosane Village Cafe Village Cafe esangibwa Makindye Village Cafe esangibwa Makindye songa ate yo Flora Secret eri Mengo ebyo na bintu bya nampijja Florence mugende mukole ki mugende mu supporting temujja kubanga mwejisa mukunja avudde ntabuka ku nsonga za King Shiba ero nanga agamba nti no singa oba if you don't know how Asia was created, please sembera wano abantu batemu amukunja ayina olutalo wakati bwe ne Vicky ndoza Vicky mwena mumutegera bulungi Vicky mumutegera bulungi mukunja balina entalo zaabwe ne Vicky ate nga zirabika zivudde wala tenze bulijjo manyi bamukwana tebalina buzibu simanyi wa bintu byatandiseemu kubanga ye mukunja agamba nti Vicky yalese mukyala we nti yamugye fotopoto okumuleta okumuteeka mu kamera okwogera ki okwabya ebyama wanasonyiwa sonyiga lumalumamu naye nga munange ensonga za Vicky kusane mukunja atasira awezituuse mukunjala agamba nti engeri gye battamu Asia wa Charles bakola ki bamutwala wa Agogedde Agogedde noza mwenna wana mumutegera Agogedde Karodo ba YouTube batera okukola ki batera okubanga bamulanga era mukunja yali koze ki alabudde n'alayira n'agamba tagenda kukola ki tagenda kukkiriza King Shiba kumuzayo wa Agogedde Karodo kubanga Agogedde Karodo already yali akoze ki yali asabye King Shiba era n'abawa ne ssente okukola ki okumutwalayo manyi bagamba nti ebiseera ebisinga abasawo Abaganda abasinga baba n'emmandwa zaabwe kati bw'otwalayo omuntu wo emmandwa ezo ziyinza okukola kiyinza okumusiima n'abanga saddaaka be abantu bemuwulira abafa ebiseera ebisinga ng'aba batutte okukola ki okubajjanjaba oluusi omuntu aba yaliwonye naye emmandwa ezo zimanyi okukola ki zimanyi okuba nga zibanywamu omusaayi information entambula ku social media ddala nsenga ebyokusaaga ensonga za Agogedde Karodo mulombi wa dduwa era ba YouTubers bangi bamulanga ba YouTubers abasinga naye nze simulanga naye nga abasinga bangi bakola ki abasinga bamulanga era nga Vicky y'omu ku abakola ki abamulanga ye mukunja atasagamba nti Agogedde Karodo ebiseera ebisinga bana basawo baganda ntwalayo omuntu nga mulamu naye ate nakola ki n'atabukabuta busomesa nga nti emmandwa zikola ki zibanywamu omusaayi era nga ono agamba nti ebiseera ebisinga muntu aba yaliwonye naye ate abasawo Baganda bakola ki emmandwa nizibatwala nizibanywamu omusaayi nizibalya manyanga nizibasaanyaawo kugamba kubanga kubalya omusaayi nizikola ki nizigubanywamu information tambulisa zino ku social media eraga nti munnange mukunja tasira tagenda kulya mukiriza King Shiba kola ki kumutwala wa Agogedde Karodo kubanga abasinga esaazo ku social media bagamba nti Agogedde Karodo munnange era Asia wa Charles bamutwalako kewuwe nti kirabika waliwo ekyagenda mu maaso era nga mukunja yabitandiikiriza simanyi mukunja oba n'amalako n'omusawo Muganda ono kubanga yatandise ensonga zino yatandise mukunja atasera yabitandise simanyi oba n'amalako ne Agogedde Karodo kubanga onagamba the same way Asia was killed nsonga za Agogedde Karodo mukunja atasira yagamba nti Vicky yakoze ki yamuswazizza Vicky agamba nti yamuswazizza naye ate Vicky yenga ye alaga nti yabadde akola mulimo gwe mukunja yagamba nti Vicky yagenze fotopoto yavuze emmotoka n'agende fotopoto ogenda okukola ki okubanga anoonya omukyalo oyo gwe yaleese mu kamera okwagala nti okumuswaza kugamba balina embiranye zaabwe balina entalo zaabwe muna ezigenda mu maaso ate ze mbadde manyi ba mukwano mukunja atasira naani ne Vicky exclusive mukunja yagamba atajja kukkiriza King Shiba akola ki kumutwala wa Agogedde Karodo afenga Asia wa Charles bwe yafaamu
Information etambula bategeeza ebitambula essaazi ku social media biraga nti munnange bano Abasaabaganda nga mbagambye ebisa ebisinga basinga baba n'emmandwa nga zikola oluusi nga ziba zaagala ssaddaaka. Kati ye Mukunja ayaga nti munnange ebisa ebisinga bw'oba otutewo omuntu oba mulwaddewo emmandwa ezo ziyinza okukola ki ziyinza okumusiima ne zikola ki ne zimulyawo nokaka nange oluusi nze omuntu wo omufiiriddwa ng'ate obadde obedde omuntu tekola ki kubanga ajjanjabwa. Mukunja atabuse Ajati Karodo simanyi oba anaamumalako simanyi bagenda okwetwala oba binaggwerawo simanyi nga munnange ebitambula ku social media ye Mukunja munnange bw'atyo wakoze ki bw'atyo bw'ayogedde era ng'agamba nti munnange ekyagenda mu maaso wakati wa Asia Wakyaliso kubanga afa nti Ajati Karodo bamu kwabo ababimanyiiko Mukunja ye bw'atyo bwakola ki ye bw'atyo bw'agamba Jibinaggwera simanyi na kumanya naye nga munnange byebyo bagitafa ADTV gisubscribe atonyigene kale Mukunja atasira agamba nti Ajati Karodo yamuwa ensimbi gyali mitwalo nga 7 atwale King Shiba bakoliki bamusabire nti nga Ajati Karodo ayagala kubanga akozesa King Shiba kola ki abantu okumumanya nga Mama Fina walimba sawa Baganda naye abasawo bangi nnyo abazze nga bamuvuganya bangi abasinga bakola ki balimwa tolabako kulannama Ajati kulannama yalimwa yateekateekawo embeera nga ayagala okukola ki ayagala kubanga atwalako Mama Fina ekifo embeera yakwegamba embeera tiyakola bulungi nnyo ne Ajati Karodo naye yakola ki yajja mu ngeri bw'etyo ng'ayagala kukola ki kubanga afuna abaana abamanyikiddwa ennyo baneeno ayagala kola ki ayagala kubanga abatwala abeeko kyakola ekyenjawulo munnaye bakoze ki bawone afune bakasitoma afune abantu abakola ki abamumanyira ku nsonga nti afuna abantu abamanya abeere w'amaanyi nga obulaba Mama Fina ate Mukunja agamba nti King Shiba bamutwala naye gwasooka ate yatabuka butabuka kudduka ku street n'addamu okubanga yeeyambula n'addamu okubanga akola ebintu ebitategerekeka nga bamaze mutwala wa Ajati Karodo munnange ebitambula essaazi ku social media bagitafa ADTV Mukunja agamba sijja kukkiriza kutwalayo King Shiba ewa Ajati Karodo omundi ogw'okulala sitajja kukola kyajja kubanga awunzikanga Asia Wakyaliso fa ADTV munnange bye bitambula essaazi ku social media songa za Mukunja atasira King Shiba ne Asia Wakyaliso ebya Asia Wakyaliso ate byagala kola ki byagala kubanga munnange bidda Mukunja agamba tajja kubanga akkiriza King Shiba kola ki akubanga naye agenda nga Asia Wakyaliso engeri agendamu nengero okubategeeza ku Florence Secret esangibwa Mengo akosa ne Velosh Cafe eri Makindye bagitafa ADTV mugende mu supporting enda pija Florence ku Velosh Cafe eri Makindye so nga te Florence Secret yo esangibwa Mengo mugende mu supporting ebisa bya Christmas obuvaza obuvaza obuwera restaurant ya Tabu byonna maanyi byonna byakabi byonna bya bodi jimpereka like video subscribe ngoni gene kale simanyi Mukunja tasajja agenda komane Ajati Karodo simanyi otolabo ne Viki simanyi lwaki tebabikomya bino okubanga akola ki okubanga betwalaganya Mukunja akosa ne Viki kosa ne Ajati Karodo mbere bulungi mweraba